Eyawulikikidde mu katambi ng'alaajana nti agenda kufiira mu kkomera mukama ayanukudde essaala ze. Kino nno tekitera kusangika naye Katonda w'amaanyi. Omuntu agenda kumbuuza ani gw'oyogerako, twogera ku munnaffe gwe mugenda okuba nga muwulira mu katambi kaneeno. Njagala tumuwulirize bulungi atubuulire ebintu byonna byatuuseewo bitya n'okufundikira ye okukola akatambi nga yeetaaga obuyambi bw'abantu abeere nga ayambibwa. Ngera mukimanyi nti yenze Sheila Adita, mwebale kusubscribinga ku YouTube channel yaffe, nammwe ba counselors abavaayo tukansolinga, abavaayo okutukwata ensobi, abavaayo okututangaza mu bintu ebimu. Njagala mukimanye nti nno tubeebaza kati n'ekyo kyensinga okwagalira ddala nti we tuba twegase wamu, we can make this platform a very big one, a interesting one, an educative one. We mubanga mutwegaseeko gwe natanaba subscribinga tomisinga jangu buzi o subscribing okwate ku kadenga buli video yona gye tuteekayo ebere kutuka ku gwe yagala okunkubirako ku Instagram kwendi inkosa Sheila Adita page jangu oberenga on followinga osobola okunkubira esimu yo eitemu, wabula ngate ne ku Snapchat kwendi nga nkosa Sheila Adita jangu era onkubireko ku TikTok kwendi sindikira obubaka bwo, ate era nga ne ku Facebook inkosa Sheila Adita page. Obutalwa tugenda kubanga tugendako mu butambi bw'ono omuwala atunyumize incident eno yaguddewo etya era yakikoza atya okulaba nti bamuta naddayo ewaka nga tebamutaddeeko misango nga tebamuvunaanye. Katugambe nti abadde akolera omuntu omulungi oba waliwo engeri yonna omuntu gy'ayingidde mu kino ekintu n'aba nga alemesa bakama be okuba nga bamutuusaako obuzibu. Nze naawe katugende tumwewulirireko mu ddoboozi lye lyeke nnyini ng'atugamba wabula ng'ateera mbasaba nnyo mubeere begendereza, baganda bange mwegendereze. Tukolera abantu abatamanyi mbeera z'abantu, tukolera abantu abatafaayo, tukolera abantu abalina obwongo obunafu. Kyetaagisa miliyoni ne miliyoni z'abantu okumatiza abantu banene okuba abantu abalungi towards workers. Katugendeko mu butambi ate era tubeere nga tukomawo. Byatandikawo ebiti. Nakalanga yalina olugendo ne bbaawe nga bagenda Jidda. Baatuleetebwa omukadde zaali ssaawa 7 ogw'ekiro. Twali twava mu tawuni ssaawa 6 nga zigenda 7. Ne tutuukewo omukadde ssaawa 7 ogw'ekiro. Nze n'abaana n'omwana omuwere. Olwo olunaku sayeebaka. Natuuka ategeka era nga ndi ne munnange oyo tuli wa babiri. Kalinga nga akansiibula kuba ne koolo kazannya bye katazannyanga nako. Kama akawa ekiwundu eky'emirembe akaana kange. Omwana oyo annuma. Omwana annuma. Omwana tava ku mutwe, omwana tava ku mutima, omwana annuma. Gamba nze namusindika. Ne tutegeka bulungi, we twamala okutegeka ne tugenda ne tuleeta omufaliso gwange era bw'aba kuba yali agambye sisula mu luumu yakye, sisula mu luumu y'abakozi, nje nsule eno ew'omukadde n'abaana n'omukadde. Ne tugenda ne tuleeta omufaliso gwange ne tutabula amata gaffe babiri. Ne nkeebasa gye kalina okwebaka ku kitanda kaagaana. Nenkagamba jangu webake wano ku gwange, ne twebaka ku gwange. Kati otwo twamutwala ati nga womanyi abakadde balina olugezigezi basosola itayagala omwana yebake ne masiikini oba okitegeera. Nenkasitula nenkateeka waggulu ku kitanda kuba nze nali njaze wansi. Nenkateeka waggulu ku kitanda nentegawo zipilo. We nategawo zipilo wayitawo eddakiika mmeka nga ssaawa 11 ziweze. Nze nnyina otegekerako omukulu agende ku ssomero. Nazukuka nenzukusa omukulu ne mwambaza yinifoomu. Kati sitokisi zaali mu kisenge kirala naye ng'oyita mu ddiiro ate eddiiro ddene n'ogenda mu kisenge kirala owali ensawo. Bantambula ate ettaala ly'omu ddiiro eryo teryaliko. Tekwaliko mataala nga ttaala ly'omukyungu lyokka lyeriripo. Bantambula ngenda eri mu kisenge saateekako ttaala. Ngenda owulira akantu akajja
kakuba obugere wansi n'endowooza oba omukulu yangoberera kano akaana akakulu ngenda okukyuka emabega nga keekaako ke kajja kangoberera ne nkabuuza Jumana ononaki ate omukadde n'omwana omukulu baali batuddeawo wenyininyini ku mulyango oba ogwenyini ogw'ekisenge naye omwana tebaamulaba ne tudda ne tutegekera omukulu ebyokulya n'agenda nentegekera omwana omukulu ebyokulya nembiteeka mu nsawo ye nenzira era netutabula amata era nenkateeka bwe kalina okwebaka kaagaana nenkateeka okwange otwo ne tukatwala kati otwo we twakatwala nakateeka mu bino ebintu byabwe bye bawujjiramu abaana ndowooza abalina abaana mubimanyi babisiba ku bitanda biringa bibayaye basibako ekigoye n'eri kati ngaomwana bamuwujjira omwo mwe nakateeka nenywanto yaako nange nenzirawo neneebaka mba nakadawo neebaka akawere ne kakaaba akawere we kakaaba neŋŋaba omukadde yali tannakomba ku tulo ne mugamba weeba kuba n'obudde bwali bukedde nga bukedde yali mu ssaawa emu n'eddakiika 4 neŋŋaba mukadde ddawo weebake nze kanneebasa omwana kubanze nyina engeri gyenkakwata nekeebaka akakawere nenkakwata awo nenkakwata nekeebaka nako nenkateekayo era mu kisenge kyekimu mulimu ebitanda bingi nenkebera ku kana akalala kange nga keebase neŋŋamba kanzijawo omufaliso ngende naabe bukyali mangu mangu komewo okuba webazokka oba tusobola kunaaba nenzijawo omufaliso neŋŋenda we natuuka ekinabiro ekisooka waliyo ebinabiro 2 ebyabakozi wabweru ekinabiro ekisooka temwali mazzi kati nensala neŋŋenda mu kinabiro ekirala byonna biri wabweru ate waliwo ka distance ofuluma ennyumba wandi waliwo ka distance omwana newakaaba ng'oli mu kinaabiro tosobola kumuwulira nenkola ki nasangayo omunakenya akolera mutabani wa mukadde naye yali amaliriza okunaaba n'amaliriza mangu nange nenyingira mangu nenaaba era ng'aleseeyo abaana nengenda mu luumu nenyambala ekiyunifoomu kyange nentambula ngende nga sisuubira nti waliwo nekyaguddewo nentambula ngende nkebere ku kana akato manyi oludde olwali lwebakangayo eddakiika 1 ne lukaaba eddakiika 1 ne lukaaba nasanga lwo lwebase ngenda okebera nankulu wabadde yeebase nga waali omanyi yali ayagala nnyo ekiyungu nenziruka mu kiyungu ekiyungu nga taliimu tabangamu ennyumba yali teriiko mataala nentekako amataala nenkebera ennyumba yonna banayo omwana w'omukazi nga simulaba obwongo bunzijula luvannyuma ekiswimingi puulu okudduka ku luggi nalimanya oluggi lusibe olukudduka ku luggi ng'oluggi lugule nagamba nze mpedde okuggulawo oluggi okuba amaaso mu kiswimingi puulu banaye akaana kange nga kali kuli katengejja baana mwe nawunga nakuba omulanga ng'ali eri awulira saasooka kukuba mulanga nti omulanga enkuba entidde nti oba omuwalabu muzzeewa wabula nakuba omulanga gw'omwana ng'ogamba omwana nze muzaala nasitula omwana nesooka neetala ennyumba yonna nayita omwana alamuke ng'omwana alamuka nemupika ku mutima nemufuwamu omukka ng'omwana alamuka nakaaba nawogganira essaawa nga nnamba nga ndooka na buleekaanyi nakaaba Jumana kye yankola baana mmwe nakati kikyandi ku mutima
kati bamuddusa mu ddwaliro kumbe bagenda omuddusa mu ddwaliro yali amaze okufa kaali kamaze okufa nabeera nga mbuuza buli oba banagamba nti akyali mulamu ne basaba obugoye bwe ne pampa ne babitwala nti omukadde we yakomawo ne mukamwana we ne mbuuza ne baŋŋamba afudde nawunga nakankana nayimirira mu ekifo kye bandeka nga nnyimiriddemu era kye bansangamu ab'enganda ne batandika okukuŋŋaana ne ŋŋamba kati okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kubanga nali sisobola kudduka ogwo gwali musango gwa butemu we naalidduse baalintaddeko omusango gwa butemu nayimirira ne ntunula butunuzi nga sirina nawe neekweka banaye bagayizi neyanzisa neyanzeege mwebale nvuddeyo ndi wano ku kisaawe maze okucekinga ini nina kulinnya kuva e Dubai nina nnyo baano ngenda e Dubai nva e Dubai nzire Nairobi nzire Uganda nja kutuuka enkyasa wa maama naye njabeebaza nga ntuuse siinaako muliro. Obwo nno bwe bumu ku butambi muganda waffe ono nga yeebaza mmwe mwena abavudde ne mukubuumulanga abavudde ne mukola obutambi obw'enjawulo abakubidde bakamaabe abamatiza bakamaabe kampuni ye mwe yayitira bwe yavuddeyo neyingira mu kino ekintu nze kyesitalinaako obukakafu koza I don't know because this is quick. It has been a quick process ebadde quick. Let me send you oba obutambi fe tubuulidde rating ebintu ebyo byagwawo kuva dda. I don't know actually wabula nze ng'omuntu information eyo we yantuuseeko nze ne mbabulira kye nina obbabulira however much mwena abasinze you did not get my point era nga abagifunye be bantu abatono nnyo mosi ababakola omulimu gw'enkola ogw'okusevinga obulamu bw'abantu oba omulimu ogulimu obulamu bw'abantu mwe mwategedde point eno wabula nga nammwe abatategedde siyina ngeri yonna gye nsobola kubamatiza because temujja kubitegeera unless nga the same incident emaze kukutuukako. That's when wolijja n'onywa obutambi nga buno ogenda kukola oti otandika okutya otandika okubeera in panic ng'ate luli you really had a chance okwewaayo gwe owuliriza obutambi ate era omanye neki ekyokukola. Wabula nze I'm really happy for her okuba nga bamutadde n'addayo ewaka n'asinkana abantu be. It's better than going back in the box. Yeah, it's better than going back in the box. Ayinza okuba nga waliwo ebintu ebirala ebyakoleddwa because a lot of people emisango gino tebatera gisimatuka era gimanyi okubakwata era bamanyi ogibapiiningako however much nga they are innocent kubanga eteeka bwe lityo once you're given a life to save someone's life or to keep someone's life kyonna kyonna ekituukako oyo omuntu munange gwogenda okubanga okisasulira. I think abantu abamu ku mmwe naddala mmwe ba housemaid abakola emirimu bwe giti muyina okumanya ekyo ekintu muleme kwesuulirayo gwa nagamba oli akulekedde omulwadde omukuume ogenda okulaba ng'omulwadde abadde ku oxygen agyekuddeko akutuse afudde gw'oli ku ssimu omusango gujja kukwata gwe ogenda kubeera mutemu bajja gamba osse yadde ng'oba tose. Era nga ekirala bwe bakukwasa omwana ng'oyo munange n'akufaako like this girl like what happened to this girl ogenda kubanga osse njagala okimanyi however nga you did not oba mutuga oba kola ki kiba kizibu nnyo matiza bana abantu bwe banaakulekera omukadde nga mulamu mulungi ne bakusanga ng'omukadde agudde wansi n'akutuka munnange gw'ojja okubaala n'ebizibu. We've seen a lot of victims like ngono bwabadde tubalabye abaana bangi nnyo naddala nze benkola nabo omulimu gunene ogwa first aid give bangi nnyo bali mu makomera ng'ate embasi eremereddwa okubasevinga. Lwaki? Emisango gyabwe giyina kumalibwa n'abasawo medical gina kumalibwa medical ng'omusawo yalina okuva nagaba nange omuntu ono mumupiningako omusango naye according to this and this nze kino kyendaba era nga ne bwe basangako fingerprints zo bajja gamba ono ye yasembyeyo omukwatako this and this omusango either gukusinga oba tegukusinga kisinzira naku bantu b'okolera bakama bo we baba balungi they can leave you go with it wabula we babeeranga babi
muganda wange osobola okukomayo. Yenze Shila Adita kamanye endowooza yo katambi nga kaneeno mujjukire nti mbaagala nnyo mmwe n'abasubscribinga mukola ekintu kirungi nnyo nammwe abatanjagala nze sina kyabakolera but still life goes on. Oba onjagala oba tonjagala my life will still go on era nga nammwe mbeebaza obutanjagala because the more you don't like me is the more I prosper. Mbaagala nnyo Mukama abankumire. See you tomorrow.